Honorable Muhammad Ssegirinya embeera ye ennaku eziyise yagenda eyongera okwonooneka n'aleetebwa mu ddwaliro. Yali yatereera n'addayo ewaka ng'awona mpola mpola, naye embeera ezze egenda esajjuka. Yaleetebwa wano mu ddwaliro era abasawo ne batugamba amu n'abazadde ne famire nti tumeke sure nti abantu tebajja kumulaba kubanga embeera gye yali alimu nga kimwanguyira okukwata infections, okufuna infections. So kyokudola abantu bangi abadde baagala okujja okumulaba naye nga ne famire tekkiriza kubanga twakikanyako badokita nga bebatuwabudde soke tumuleke ayinza okufuna infections ez'enjawulo. Olunaku olwaleero twafunye essimu okuva ewa maama wa Ssegirinya ng'atubikira omubaka Ssegirinya n'atugamba nti munnaffe afudde. Era amawulire ne gayitingana ne tujja wano mu ddwaliro, tuzze ne tusinkana abasawo ne tugendako mu ICU okulaba munnaffe. Kye tulabye era abasawo kye batunnyonnyodde, abasawo batugambye nti Honorable Ssegirinya mu luzungu ali kye bayita brain dead, nti obwongo bulinga obufudde. Organs zonna zishatinze down, zisirise, naye omutima gukyakubamuko akatono. Yes, ali ku machines ezimuyambako n'ebirala. So batugambye nti organs zonna zishatinze down, naye omutima gukyakubamu akatono, machines ezimuyambako. So kati abasawo bo batugambye nti bo nga bo tebayinza kudeclaringa oba okwanjula nti Honorable Ssegirinya afudde olw'amateeka agabafuga ng'abasawo. Babagamba kasita mubanga mukyalimu heartbeat ako kakabe katono katya, machines baba bazirekako era nga tebasobola kudeclaringa nti Honorable Ssegirinya afudde. So weewaawo maama bwe babimunnyonnyodde byonna byonna ye ng'alabira ddala omwana we afudde, kwe kutukubira n'atubikira. Naye abasawo twawadde tubasabye batunnyonnyolemuko ne bagamba nti bajja kubeerawo wano, era tulina Sister Dr. Grace nga yaliwo ng'akulira eddwaliro, medical director era yakiikiridde executive director w'eddwaliro. Batunnyonnyodde yes, Honorable Ssegirinya embeera gy'alimu mbi nnyo, obwongo busirise, organs zisirise, naye mukyalimu ka heartbeat ako. So bo nga bo tebagenda kwanjula eri eggwanga nti Honorable Ssegirinya afudde olw'amateeka agabakwata, ka heartbeat ako kekakyalimu. Kyetusaba bannayuganda naddala abantu b'omu Kawempe North Honorable Ssegirinya gy'akiikirira, twongere essaala Katonda gy'ali era akyakola ebyamagero, era abasawo batugambye nti kisobola okubeerawo kyamagero. Kyetusabira mu kaseera kano them as professional medics to declare him dead, and so they have said that's why they are not communicating as such. Of course the mother was thrown off balance, and that's why she did reach out to us to give us that very disturbing news. So the current status quo as per the doctors is that yes, he's brain dead, organs have shut down, but there's still a very small part. We asked them, are you giving us hope? They said, we don't want to give you hope, but they said they're not God. God can perform a miracle. That's what the doctors have told us. We requested them to be with us to be able to communicate this, but they said they will be with us because the executive director is here, Sister Dr. Grace. Sister Dr. Grace, who is the acting executive director, but she's the medical director. So she told us she might not speak, but she will be with us because she, together with other doctors, that's the brief that they have given to us. Our call to the people of Uganda, and especially the people of Kawempe North, which he represents, is let's keep praying for him. The doctors are saying he's in a very critical condition, brain dead, organs shut down, but there is that small part aided with the vent and so on. And so professionally on that end, they're saying they cannot at this point declare him dead. So let's keep praying for Honorable Muhammad Ssegirinya
even though yes, medically they are saying hope is it's a fairly grim picture, but there is God in heaven. That's the update we can give for now. You update it, Tulina. Let's listen to Sister Dr. Grace. She's the medical director of the hospital, but she's also acting executive director as of now. So let her give us a quick update. We've convinced her to just share something. What I can say is Guys. Honorable Ssenyonyi and the other officials who have been here, the patient is critically ill, he's critically sick. What I can say, he needs our love, he needs our prayers, though we cannot declare him dead, but he's critically sick. Thank you so much. Uganda waffe mulwadde nnyo era yetaaga okwagala kwaffe, yetaaga esaala zaffe. Tusongere esaala, ffe abasawo tujja kuba tubatuusaako ekigenda mu maaso kubanga era tugezaako okukola ekisolo. Ebale nnyo. Thank you. My name is Sister Dr. Grace Ssenyonyi. I'm the medical director, currently acting as the executive It communicates death. Just a matter of time. Yeah, because I mean, you saw at the doctors. You see, for them professionally, they keep giving you hope. Keep, But it's okay. What? International platform. Secretary General bamaze okubanga badressing a place aliwo Uganda wafuna